bw'olaba omugenyi asookedde ku kyento nga taagabe ate buno buwoomi bwa ntote ne kawanko obubi abuliira omwo. Obungi bw'emmandwa si bulaguzi nga omanya nti bamuloze katawaano. Naye olwaleero ntuulidde ddala ku kitowoolo mu kyeggamansole, ntuulirira ekituulo nkubaza ku magi atuulirira entuulirizi. Yadde era ate ekituulirizi baakyogerako kimala enku n'amazzi. Mbwera omubbi akubba entuulirizi ne tekutuulirira. Yenno mulowooza naalinda katasambuzi kungo okunneekola? Nedda, sijja kulinda kituulo kubeera nga nakyo kikola enfungo oba entuulo okwekolera enfungo. Nedda, siirinde. Kansinzire wano mbabuuzeeko nti mutya mwenna abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo. Kambeebuulizeeko bannange enfiirabulago zange mwenna gye musinziira okwetooloola ensi eno sseŋŋendo nnabulamu. Yenze Musisi Bosa Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munnyogovu atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era ssaabasonyi w'olulimi Oluganda mu nsona lulimi eno ey'ekinini. Yafuukira ddala nga embuzi eyefiira anti sembuzi yafiira lumala bibamba. Anti omwoyo gw'omuntu kinywa ky'amaggwa kubanga era akisiba yamanya bw'akyetikka. Ate emmeeme bigere etuuka gy'otandituuse gwe ng'olowoozaayo. Naye nno sijja kuwoza ssebo awunya nnyabo oba okudda mu bya ssebakomagana etto nti linsiiza obuleebo. Tandikiraawo wennyini okubalamusaako mwenna. Mutaayi Dr. Kizito Patrick awukumirako Health Care Center ezzana. Weebale nnyo omulimu amakula gw'okola ku lw'ekinogezi. Omusajja ono atembeese nnyo olulimi Oluganda ate afuddeyo nnyo wamu ne bannakinogezi mwenna nga sisobodde kumenya kubamalayo, naye ndowooza nja kwogerayoko nga baabo. Mutaayi Kajjaya Stephens balungi nsiiti ow'omuge ogwesuna lulimi, Mutaayi Matiniziwa awe Dubai, Nalunga Olivia omusite Riyadh Saudi Arabia, omukyala Jackie Makula wamu ne Namata Mariam. Mwenna njogeraani era ndekaani. Mutaayi Banadda Isaac Nswa omulembeze omulya Nnaka ne bannakinogezi mwenna nga bwe mutegedde obulungi ennyo. Mwebale eddimu lye mwekebyekebye okulabika nga musondera ekitabo kyammwe olulasangeye ekigenda okufuluma nga kya muzinzi ddala eky'ebyafaayo kireke akalindi okufaananako kali erifunta akatiko kerireka nga liyita mu luwajjanga. Amannya nagabagambye ate n'agaddamu sijja kudda mu kuwenjula bikankanyiga olwo mbeere nga nange ntunula wodowodo ng'ezzike eryebajjagala. Nabasuubiza okubawa amannya g'abalangira naye nno nga sinaba amannya g'abalangira kulisaayo abalangira n'abambejja olunaku olwaleero 17 kubadde kumanyaganaako endudde nga nnanga. Nkakasa nti buli kimu kigendedde ddala kalannamo. Ettooke ekkulu kerigenda n'omumizi buli kimu kitambudde bulungi. Mukuliko eyo kojja wange omulangira Tebandeke, kulikirayo ddala kojja ne maama omumbejja Nawati Madina, naye nga yakiise bw'aba nga yakiise ekyo kirungi ddala. Kaakati nno Abaganda n'emikwano gya Buganda mbakubiriza okusondera ekitabo olulasangeye. Yitira ku nnamba ya Munabusiro ya WhatsApp eri +27 68 202 3083. Namba eyo ya WhatsApp giyitireko osondere ekitabo olulasangeye. Kale kaakati nno nga bwe nabasuubiza okubawa amannya g'abalangira mu kino ekitundu eky'14 nabagamba nti nzize ngambawa mu katundu akasooka akokubiri akokusatu akokuna paka egyo twabadde tulaba ake13 leero enzingu ziri 17 Gatonya ezzooba lya Gatonya eddaaza eri embuukize eddungi erya 2020. Kano ke katambi ake14 ku butambi bwe tuzenga tusengeka ku byafaayo eby'engoma ey'abalangira.
ku byafaayo eby'engoma ey'e Buganda oba ebyafaayo ebyabalangira ab'engoma y'e Buganda. Mwategedde bulungi emituba 38 nagibagambye eyo mwagitegedde. Mutaayi Kiwalyanga Isaac Dubai awo wagiwulidde. Kakati kansooke mbaweeyoko ku mannya g'abalangira ago amakukunavu. Baleke bamweyana Bengo, Chwa, Geserwa, Gobango, Goloba, Gomotoka, Gogombe, Jemba, Juma, ago mannya g'abalangira. Junjujuuko, Kasabanda, Kagulu, Kajumba, Kakungulu, Kalema, Kalemeera. Lino nno Kalema n'ab'empologoma balituma. Mbutuufu amannya g'abalangira agasinga ojja gasanga nga gayingiddeko mu mpologoma. Ebyafaayo bingi awo ate ng'akadde tekajja kuŋŋanya kubinnyonnyola. Kubitotola jjukira era butotola eby'ekyalo bw'olwala munnanga obulwakulumika. Lutoto era lutagajjo tebitotolekeka wano. Kalema, Kalemeera, Kaliro, Kamaanya, Kanaakulya. Kati ate gano gabambejja nago gamanyiddwa nnyo. Batanda, Batenga, Kittengo, Kyomubi, Lujjayo, Lulaba, Luwedde, Lwantale, Mazzi, Mpologoma, Muggale. Ago gankukunala nnyo. Mannya ag'enkukunala mu balangira n'abambejja kwegamba kyentegeeza nti gamanyiddwa nnyo. Kyokka amannya amalala era gatuumibwa mu lulyo olw'abalangira n'abambejja. Kateebe, Kateregga, Kattakkesu, Kaviiri, Kawagga, Kawuuwa. Kati ffe tulina Kiwuuwa ab'endiga. Kawuuwa linnya lya balangira. Kayemba, Kayima, Kayondo, Kazibwe, Kibooli, Kiggala, Kigoye, Kijojjo, Kikanja, Kikulwe, Kikumbi, Kikunta, Kimbugwe, Kimera, Kiribatta, Kiyimba, Kyabaggu, Kyabayinze, Kyekaka, Lubambula, Lukanga, Lukongwa. Otegedde erinnya Lukongwa lino ery'ebyafaayo liriko olugero olugamba nti mugenyi muyite yajja avunja, Lukongwa yavunja bbira. Ono yayitibwa okugenda ebbira mu busire mu bbira oli oweri musingo so wene waffe mu busiro. Abantu bamuyita abayambeko kubalaba baali babazinze kyokka n'abalwanyisa n'abanyaga bo bennyini abamuyita Lukongo oyo. Oba osaaga nno n'omuliro osaaga na kirala osaaga na muliro eryanda lyokya era n'abakakasa nti okufumba si kwota. Lumaama, Lumansi, Lumweno, Luswata, Lutimba, Luyenje, Madangu, Maganda, Mawanda, Mayinja, Mayumba, Mbogo, Mpadwa, Mpima, Mugogo, Mukabya, Mukuma, Mulere, Mulondo, Muluta, Musanje, Mutebi, Mutesa, Muyigwa, Mwanga, Nakibinge, Namugala, Ndawula, Ngobe, Sekafuwa, Sekolya, Seninde, Segamwenge, Sekamanya, Semakookiro, Semalume, Sezaalunnyo, Simbwa, Suuna, Tebandeke, Tembo, Wakayima, Walugembe, Wampamba, Wango, Wasajja, Zigulu, Zimbe. Ago gonna mannya gatuumwa balangira. Naye nabagambye nti emituba giri 38 gyonna gye nababuulidde mu katundu ake 13 tegisosola mannya gano gatuumibwa wonna. Abawala abambejja, Nabadda, Nabaloga, Nabisaalu, Nabiwemba, Nabweteme, Nachwa, Nakabiri, Nakalema, Nakamaanya, Nakampi, Nakayenga, Nakiggala, Nakimbugwe, Nakuyita, Naluwembe, Namaalwa, Namika, Nanjobe, Nattu, Nazibanja, Ndagire, Ndege, Nkinzi, Namukaabya oba Namukaabya, Ntere y'Ebwera wamu ne Ssemalabe, Tajuuba. Ago mannya g'abambejja. Tutte ku bano Zaalwango, Zansanze. Lino Zaalwango ye mumbejja nzaalira ddala. Awummule mirembe yazaala Sava, omwana ekijjolooto. Mbu si mwana kijjolooto, bwali wanyonya abuuse, si mwana kijjolooto, bwali wanyonya abuuse. Manga abaawo. N'alaba ku Munabusiro w'ensonalulimi ey'ekinini.
Kitalo Walumbe Sowanya alina akakeyeerire. Mbagamba abange nga bwe mbanyonyodde ku mannya ag'abalangira n'abambejja olwaleero nga kye ntwaliddwa okukola mu katundu kano ak'e14 kati lwaki seetegula eddumbizi kubanga ate nkalye nkawulire asula teyeebisse. Bwe bakutenda okulya ennyo omuzinya mmese oba bakutenda okulya emimbati okuli n'omukono gw'embuzi oba omuddo gw'omulusambu olwo n'oli engeri y'ekireega kundi nedda. Nja kweyongerayo okubawa akatundu akaddaka k'e15 ku byafaayo by'olulyo luno olw'abalangira n'abambejja. Kyekyamazima kyenyinza okubagamba naye abange obuseere bw'enva tebuganya mmere kuwooma. Ate mukwano gwa nnyanja gukyalagana gwetisse. Mugende n'ekyo kyensobodde okubateekerateekera kubanga omukwano kinywa kyangu. Munnange bw'owulira nga kikutuka gwe ng'osuula ku ttaka. Nze nsudde enkanga awangaale ffumu lyewongera mu bwengula.